ebbeeyi y'ebintu erinnye mu myezi gino ebiri naddala nga omwaka guno gutandika etukoseza nnyo naddala ffe ng'abakulu b'amasomero kubanga twali twategeeza dda abazadde emiwendo gye balina okusasula nga tusinziira ku bbeeyi y'ebintu eyaliwo, naye twagenda okwesanga nti ebintu buli kaseera birinnya ate ne tulowooza nti kyali kyakaseera katono olw'okuba nti waliwo okwesiba kwa kuyingira kw'amafuta n'ebintu ebirala ku booda ya Uganda ne Kenya. Abakulu ne batumatiza nti bajja kukikolako mangu, naye twesanga nti tebakikozeeko mu budde ate nga tetukyasobola kukubira bazadde baffe masimu kwongeza bisale school fees ne tukigumira, naye nga tunyigiriziddwa nnyo ng'abakulira amasomero naddala aga private, naye nga tusaba gavumenti ebeeko kyekola ku bbeeyi y'ebintu ebirinnya buli kaseera. Bwe kinaaba nga si bwe kityo kitegeeza nti ate taamu ejja tujja kuba nga tuwalirizibwa okutuula ne bazadde baffe okukaanya nabo okulaba nga bongerako ate ku kafiizi, kubanga amasomero tegasobola kuyitawo okuggyako nga bakaanyiza n'abazadde ne wabeerawo kye twongerako ku school fees. Ekisookera ddala ebintu byennyini gye tubigula mu butale obw'enjawulo mu maduuka ebintu byalinnya nga bwe nsoose okugamba era nga naawe buli muntu yenna akiraba. Sabuuni eyali ow'N1,325 kakati ali mu siringi 7. Sukaali alinnye, buli kintu kyonna kyalinnya. Kati ebintu ebigulwa mu maduuka ne mu butale kazibere n'ow'ennyaanya naye ayongeza okusinziira ku mbeera eri mu ggwanga. Ate n'abakozi nabo bennyininyini olw'okubanga bagula mu butale, abantu abalala bonna mu ggwanga bwe bagula. Kakati naye akugamba njala onyongeze kasente kubanga naye ayagala alabe nti abeerawo. The cost of living is high. Ng'amasomero ebyenfuna by'eggwanga ekyamazima bituyisizza bubi. Olw'embeera twali twakola dda budget ng'amasomero gagenda okutandika, ate mujjukire nti twali twakava mu lockdown. Budget gye twakola ng'era eyina engeri gyefunziddwa okusobola okuddukanya amasomero obulungi, naye ekyamazima emiwendo gy'ebintu kaakati gyeyongedde era kyeyongedde okutunyiga mu ngeri emu oba endala. Naye twebaza Katonda nti weewaawo embeera eziguwadde ekyatunyigiriza Mukama akyatubedde, naye nga ekyamazima embeera tetubeeredde nnungi. Transport costs zeeyongera kubanga abasomesa abamu abatasula ku masomero olina okwongeza transport. Emmere yennyini erinnye, ebintu ebimu tebikyagulika. N'olwekyo twagala okusaba gavumenti waba nga waliwo engeri gyetuyamba gyeyinza okutuyambamu, ekyamazima bakakkanye emiwendo gy'ebintu, otherwise amasomero gayisiddwa bubi era kyemmanyi ne buli nnyumba o household, kubanga ekyamazima n'abantu bennyini aba bulijjo ebintu bino bibakaluubiriza. N'olwekyo tusaba gavumenti ebiriko kyekola okubeera ng'emiwendo gino gikkakkana, otherwise embeera si ekyamazima. Olw'emiwendo okubeera waggulu tuyinza okuwalirizibwa okussa ku bintu naye tekikola bulungi. Standard yo gy'oba waseetinga ng'essomero nti abaana balina okulya kino, balina okunywa kino, balina okufuna service ezo tetwagala kuzikendeeza. N'olwekyo tusaba gavumenti etuyambe. Tetwagala kussa service naye ate twagala ebintu bitambule bulungi. So tetugenda kubissa ekyamazima nti omwana kyalina okulya oba kyasuubira mu ssomero kyagenda okufuna, naye ng'embeera egenda kutunyigiriza. Kiyinza okutunyigiriza okudda mu malooni oba okwongeza ku kafiizi.